Kyentukako kyekyo oyinza okukeera enkya n'oga nti Nadduli bakutte ne mutabani we bamutte naye nsaba nti omusaayi gwange n'ogwa kitange libe ekkubo eribatwala nammwe temusigalangawo. Gwe n'okeera enkya n'ogamba nti mutabani wa Nadduli agwanidde attibwe ne kitaawe ne muli pulaninga gye mutudde bayibuli kyega nti bimukola wansi w'obuziizi bulyosebwa ku busola bwanju ebbanga lyonna ku soosi bwe byafulumyeyo abadde abagamba nayategeeza lye muzaata nti bategese okukuwa obutwa naye muzaata kitawe agenda okukitegeera nga obadde yabunywadde. Emikwano gyaffe mwenna mu Uganda okutwaliza awamu naddala na Flashlight Channel awamu ne programs ne TV zonna ezali mikono gyaffe tunaba n'olunaku olwaleero tweyanziza nnyo mwebale okubeera wamu naffe ate mwebale okutwala. We are very appreciative that every time we are surviving because you loved us. Secondly, twebaza all of you guys in Texas, in diaspora, Abby from South Africa, people from Qatar, Jamaica, Kuwait, Germany, Britain, all of you tuli basanyufu nnyo okubeera ntino mwekumidde ku mukutu gwaffe guno. Naye nga olunaku olwaleero ensonga ze zindayinda mu Uganda. Twewuunya embeera eri mu Uganda. Ebintu ebimu babyogerako at later age ne bibaawo. So for all of you friends of ours in diaspora, those who can't understand our local language, you know, there are issues happening in Uganda left and right and center. But now this time, I here want to express them to you into another version, into English version. And that's why nowadays we've started trying to explain our topics, our programs in English. Meaning that we're also interested to you guys who don't understand in Uganda, those the Langi, the Dugbara, the Banyoro, the Banyankore, and outside Uganda, Kenya, East Africa, it was. We want all of you to be part. We want all of you to be moving at the same page. And now here we are. Ekyasizo twewuunyisa mu Uganda ennaku zino twalabyeko amawulire nga gagamba sirina soosi yaago entuufu naye ekikulu kya byonna nti tulina okukkiriza embeera eri mu Uganda nga bagamba mbu kosa kagambo mbu it's a saying ali Haji Nadduli mbu baagala kumusaanyaawo awamu ne Honorable Jakana kakatwe tugamba waayi katusooke eri mutabani wa Nadduli Jakana gemanyi omusajja amanyi okusensula ensonga namwe ne mumatira ne bannaffe mwenna abali ebulaya mwebali nnyo kakati n'onsonga olunaku olwaleero mikwano gyaffe gwayita www.ug oyo omwami atudde ebintu ebikozeddwako olusatwa ku mafuta n'atwa ku mazzi weebali kati era tuli luweero era tusindika esente z'amafuta munnange twatuseddewa Honorable Jakana omukulu sijja gamba tuli mu mbeera ya ssanyu yetuleese mbeera etutiisizza tugamba we are in that fear. Why is it so these issues are happening around the globe? They're planning to kill you and your father. Is it an assumption? Have you ever heard about it? Do you think it's real or it's mere something people are just discussing about it? Bagala kusanya ogwe awamu ne taatawo kitegeeza kyenyensi uyanjuli abatulaba tutuuse wano ew'obulenzi makaaga sebosiimu banna Flashlight Channel ndi musanyufu na taata olwaleero okuddamu okubasinkagana okakasa ntuze era tulesiganyizza obwanga ku nsonga nga bulijjo tubadde tuzitambuza okuba nga tuzoogerako n'olwaleero mu maaso gammwe nze Jakana Nadduli mutabani w'ekitiibwa kati Nadduli era mutabani w'olutabaalo ebbanga lyonna tuzze nga tuwaya mu bigambo bingi obaolyawo bwe tubadde twogera bibadde bisinduukiza emmeme kubasigalidde ate olinaalaba nga ansi yali badde nnyambwe keera enkya okufulumya amawulire oba ye n'ategeka gy'ategekedde n'atamanya nti oba wayinza okulinkinga ne baba nga bakubaguliza naga nti owaayo mu biteekateekebwa naawe obaliddwa mu abo ab'okuggibwawo ng'abasigadde badde babajjawo. Incidents nyingi mu ggwanga ziguddewo okuttibwa kw'abasiraamu okuttibwa kw'abo abajja ne gavumenti bangi bafudde ate era ne mu abo aba bulijjo ababadde battibwa nga b'amadiini malala naye nga ebigendererwa teri ayinza kukutegeeza nti oli agoba soosi A oba agoba soosi B. Naye amakulu nti natuusiziddwako amawulire kubanga essimu yali teriiko
egenda okuddako nga message kiraka ngenda nga mu 17 tibategeezezza nti wekitiibwa Fred Lumbuye apostinze ku FB yo Facebook account yo ate era naye n'ateeka okutwe n'aga nti okulabula okwange kutuuse gye muli naye noonyeza Jakana Nadduli nembanga muguddwa naye yenna asobola okubanga mutuusaako amawulire enteekateeka egamba etya nti His Excellency the President n'abasigalidde banywanyi be enteekateeka egamba nti bwe nekitaawo muteekwa kuttibwa muveewo naye gantuuseko ne mbagamba nti bwe bitego biri nti ddala ate era ne mbaako ne bwe mpulirizaku eno nannyini soosi y'amawulire bye sijja kwetaaga kubategeeza butya bwe twayogedde n'aŋŋamba nti enteekateeka bwete bweri abaffe n'olyaga nti mazima ddala empologoma ekabe mu Zabbuli 3 ani ataati okeera enkya olina akusembesaayo kigambo kikugamba nti baagala kukutta ate era oveewo ne kitaawo amakulu nti kiwaawaaza era tekiwa makulu ganyuma njagala okubategeeza nti ndirooyo ate na diguli nina 3 ebbanga lyonna zembadde nzibannyonnyola naye amawulire bugantuuseeko nasoose kwennyamira nenga nti eggwanga bwetu bwe tugenda okutambula bwe tunaabeeranga ebbanga lyonna naye bwe natunudde nenga nti nga munnamateeka ntunuulira mu constitution yonna n'amateeka agagibulunguludde nanoonyezaamu ennyingo ya 17 article ya 17 ng'egamba etya subsection 1 wafuna bulungi kaakati no subsection clause 1 naye ate oluwala olwabba lunnyonnyola butya era buki ebiteekeddwa okutambula na muntu ki gwe bayita citizen mu ggwanga responsibilities ze nabuliddwamu mu ekyo ekyogerwa ku ebyo bye mbadde ekyennyumi ku nyiga 17 constitution yaffe byonna byennyonnyola bye mbadde temulimu exception ate ekyokubinezzamu nenoonya mu constitution mu ebyo bye mbadde nzijanjogera obuyinza buvaawa ku president wayinza okulagira nti Jakana bamutte ne kitaawe ne wabula nenza nentunula mu penal code eyo yekwata ku buli kyetuyita criminal case zonna kaku 12 penal code nabuliddwako wonna wagamba nti bw'oyogera ku president n'obanga omuwadde ku magezi n'ebyo bibadde bitambula mu ggwanga nti ekibonezo kuttibwa naye nga mu constitution mwekiri tebiriimu kyenkunyonnyola saagala nedda kyebagenda mu constitution tekiriimu ne mu penal code ennyonnyola kituyita criminal cases buli woosanga ekigambo penal code mateeka gasibegwe nga gavumenti yekuvunaanya naye mu byonna bwe nabinoonyeza sirinaako we nasanze awo nina buzibu lwaki mba naatunulwamu abo ne kitange kitabo ebbanga lyasavingire nenjagala okutegeeza bana Flashlight Channel wamu ne president His Excellency President n'enjuuyo n'abo abaweereza abo abafaayo ennyo okwagala okwanguwa oluusi ng'olagidde oba tolagidde ne bakoleramu ebyo biraga nti bo balina missions ezaabo naawe nga bwebanga mweri ebigambo bino mwenna bibabune sinza agenda okusooka bannayuganda kyensooka okubannyonnyola ne kitange si abaasoose naye ate bwe tuzze tutambula mu Buganda n'ebitundu ebisigalidde mu Uganda tubadde n'obulabe bungi ekisooka ku kyo mu mwaka 1967 Oweekitiibwa Daudi Okyenge yategeeza abalamu nti abaaye nategeddeko era n'empulira emabegako awo nga n'obuvuvumo lwogera nti Obote agenda kulumba Obuganda n'olubiri alukuba alugjewo naye ntegeeza abo musaayi gwange mwabalango nti mbeekisa gye mugenda okukola kyabulabe ate era kigenda kutuddira ffe ng'abalango n'abakyoli obutatwawulira tebaategera Daudi Okyenge baamugamba kuga nti Daudi Okyenge yafuuka Muganda ne batitwala magezi naye ekyokusasula ku Daudi Okyenge n'ebigambo byagamba abalango n'abakyoli n'Obote tutwanye olutalo kuva 2007 ebbanga lyonna abakyoli n'abalango bettidde emyaka 40 naye ng'ate abatta mukyoli munnaabwe Daudi Okyenge etamuwuliriza naye yalabula n'abaga nti byempulidde nange nkyusa statement ye mu kutegeeza abo abalina enkwe n'abo abalowooza nti okujjawo Oweekitiibwa Nadduli ne mutabani we eggwanga liba literedde ekyo muba mulimu pulezidenti kino kigambo kigenda gy'oyo Falaawo yakola emirimu mingi
naye bwe yafuna message ng'ayise mu balogobe ne bamugamba nti ke kasire munyenye gy'olaba eyo era nze nti omwana omulenzi azze eyafukibwako amafuta agenda okujjawo bannamulondo faayo nnyo ku buli mwana yenna azaalibwa nga mulenzi omutta. Falaawo n'atandika okukikola n'alagira ne batta abaana abalenzi ne batuuka akaseera okukakasanga buli mukyala yenna ali olubuto ayagala kunoonya wa waalaga. Naye kyakyennyini ki mukyala wa Falaawo yalonda Musa oba Moses ate ku lubalama lw'olubiri lwe n'amuyingiza olubiri. Naye Falaawo teyakoma mu kutta baana balenzi, yasigala abatta. N'atuuka konaga naye omwana ono wamugjawa namuga nti omwana oyo talina buzi. Ate Falaawo tolina musika, lwaki tofaayo nnyo okuyigiriza omwana ono n'ebyo bye weetaaga akuyambeko kw'oyo omulabe gw'ogenda okuyigganya mu baana abasigadde abalenzi bwolina okutta. Naga nti ddala katumukuze. Naye ate kyali kyennyome nti gwe yateekako ebirowoozo n'okukuza ate oyo yali afukiddwako amafuta okuggyawo Falaawo yali Moses. Abaffe kiyinza okuba bwe kiti Museveni n'oba n'entegeera egamba nti bwe tujjawo abo baganda okuggyawo entegeera yaffe ne missionizi zaffe tutte bano ne bano ne bano. Naye nkutegeeza ebigambo bino n'ab'enjuuyo baganda bo n'omusaayi gwo nti okutta kwa Jakana Nadduli ne kitaawe Nadduli tekiwa makulu era tekiwa magezi. Bujja kukeera enkya nga nkubuuza nange nti wali okitegeddeko nti bukeera enkya n'ojja nga otujjawo abaganda naffe abali mu nju eno nga n'omusaayi gwaffe gulina okutambula naye ng'omulabe Katonda yateeka mutabani oyo aliko. Wali okirowoozezzaako ekyo n'okiteeka ne mu birowoozo nti abaffe bo bali bwe tugumbula ensi igenda kukomawa. Kibuuzo kikulu naye ng'ate nsaba nti buli lukwe lwonna olukulembezeddwa nga luyingira mu nju yaffe ate era nga lutunuulira nti Jakana Nadduli ne kitaawe baakuvaawo Katonda alukyusa alukuddiza. Nga Falaawo yamukyusiza olukwe lwe yatta bangi ate n'akuza n'amuggyirawo nga bw'okuzizza muhoozi. Nange kyensaba nga tolina ntuusaako bulabe ate aba omulabe wo w'omunju. Naye nti Bayibuli kyetugamba nti omulabe wo anaabanga wa mu nju yo. Naye ate ffe ababa w'amagezi n'obbalaga ekkubo ffe babi n'osinzira ku bigambo bye tubagamba n'ogaa nti yateekeddwa kuvaawo. Si wakanya obuyinza bubwo gwe bulamu olwaleero ate gwe ku naye mbuuza kigasa ki era kisasula ki? Oweekitiibwa Kaggwa mu mwaka 1927 abazungu baatunuulira Kaggwa ng'abalemesezza buli kimu okuva mu ndagaano y'olwo ne bagana naye Kaggwa ono ekimugwanidde kimu tujjawo Kaggwa n'entosi zaffe ez'okusuula ab'amawanga n'obbagatta ku Buganda zituukirire. Jjukira endagaano y'olwendo eyo yali eyogera bingi ng'ewa buyinza Obuganda ne baga nti yonna amatwale ge twetoolodde ago abaddugavu lwaki eggwanga lino ate lirina exception nnene tebateekeddwa kuba bwe bati. Naye atulemesezza ali ogwo tujjawo Kaggwa ne bategeka obutwa baamutta ali mu kigaali ng'agenda Nairobi ne bamutega akatati yatuuka Bungezi gye lyalina kulaga. Naye mbuuza bwe bajjawo Kaggwa ne baleeta Oweekitiibwa Wamala. Bwe baleeta Wamala bali entebe bayogera ku nsonga y'emu nti ono ayiseewo ensonga omuzungu yali ayagala okuteekawo eyogera ku butya East African Federation bwerigenda okubagibwawo abaddugavu tubagattibwa mu nsakosako egamba nti East African Federation. Wamala yayomba okuva Entebbe mpaka Kampala n'abaga nti sinza kubaayo nsi y'aboobo muli bagwaga bwa kikaaki endagaano yo temugiraba era temwagitegeera. Mbuuza kyeki bazze batutta nga n'abalina omugaso babatta abaganda olw'abakulembeze abazze be twegatta nabo. Naye mbuuza nawe pulezidenti n'enjuuyi nange bwe nnaavaawo ne kitange otegese era ng'omanyi nti abaganda abategeevu baweddeyo mu nsi bakyaliwo weebali. Abaffe ye ensi egenda kukutunuulira etya? Omukago twagutta naawe nga tuyingira mu nsiko 81-86 ne tuwangula ne tuvaayo ne tukomawo ebweru. Okubanja kw'ebyo bye twakkiriziganya nabo lwe lutalo lw'oyagala okukyusa ate luddire ffe. Naye nkutegeeza nti omunyago gw'osigazza kyekitala wakati mu mbirizi zammwe n'ab'amawanga. Nkakasa nti okuvaawo okwange ne kitange naga nti twafudde ensi si kyetegeeza nti yenkomerere. Naye mbuuza muhoozi alya emmere emukke mu vvi
nga gwe watta mutabani wa Nadduli. Abaffe Museveni naawe obeereyo ng'oyinaayina nga watta Muzeeyi Nadduli ku lw'ensonga ezitaliimu, naawe okeera enkyoga nti nga bwe ndi pulezidenti ddala ndagira n'owekitiibwa Daniel Basamulekere yaga nti ebbanga lyonna mbadde mumpita empologoma nange kankaabemu nga yo. Naawe oyagala kukaabamu olabe butya bwe kiweeyinga. Kubanga ebigambo bingi bizise bitambula n'obusibe mubadde mulimu n'ebigendererwa byammwe okuva ku 50 years plan. Olwaliro enkiiko ze mwakatuuza mpanvu ezoogera ku 100 plan zirimu okuga nti mutabani wa Nadduli tumugjawo gy'emyaka 10 okweyongerayo. Abaffe bwe tujjawo Muzeeyi Nadduli mumugjawo kitabo akyabuzaayo emyaka emeka. Naawe Museveni gye weebalira ku bwa immortality bwo bw'okakasa nti bwe tuba tukola ensobi zino tukakasa nti mazima ddala tuliwo baalubeerera. Falaawo aliriddawo waali abaffe Obwa teyatta, Amini natta, era statement ye badde esinga ebbanga lyonna obagamba nti nga bwe twalwa ne tugobwa Amini Idi Amin Dada toyogera ku Obwa tebussibwe. Naawe tonnayogera ku bubwo naye mbuuza bali ababiri bwe wasikira bo weebali tebaliiwo. Lwaki tudda ku silver plate toyitanga ku Muzeeyi Nadduli n'omuga nti waayi wano mpulira wansiiwa ekkubo ly'okutte naye ekigendererwa kyange ABCD n'oyita mutabani w'olutaba n'omuga nti mutabani wange mutabani wa Haaji ekkubo ly'okutte siretwa obadde oyagala tukole tutya. Abaffe be tubanja mu bimanyi ebbanga lyonna tulyogerako siri wano ku lwa busoso era nga sinoonya buganzi nti gonjagala ennyo apa si bwe guli. Abaffe eggwanga lyange lisituwa okusinga n'abasigadde naye ayogera ku ggwanga lyasaana kuttibwa. Kyembuuza ku ekyo nti ebyo byonna mubiteeseteese era nga mwagala bikola nga bali bwe wasikira bwe baavaawo bugenda kukeera enkya ng'owekitiibwa Kawuma bwe yategeeza Yitoojo ng'amaze okuttibwa ekikopola kimukubye. Naawe okutya walina kungi nti Yitoojo okwo n'entegeera ye mwali mutegeera ku peesi yeetya mu lutalo noga nti naye gwe ntunuuliddemu naakyannemesezza ye Yitoojo kubanga ate yali ku ludda lw'Obote. Naye wagamba statement yasembayo noga naye kunze n'Yitoojo okwo kuli kajja okufa ababiri kuffe naye olwaliro nyimiridde wano olutalo kiraga nti either luggwa oba lweyongerayo ne muteekateeka Yitoojo okwo n'omukuba ekikompola ne busigala bulere. Naye bwe bamutwala omwoyo gw'okusabirwa owekitiibwa Bishop Kawuma yavaamu statement zino ze njagala okukutegeeza pulezidenti. Yagamba atya? Yagamba nti mazima ddala naawe ozze ng'ategeeza Yitoojo okwo mu kibookisi kye bw'abadde akankanya ensi ne musiba abasiba olutentezi ne mutta ku lw'amawanga n'amadiini. Olwaliro osemberedde wano mu kkubo ate era ebbookisi mwetudde omubiri gwe gufuuse ennyama y'envunyu. Abaffe n'omubiri gwo mu kusembayo lwaniro lyanswera. Nange ndibuuza ebigambo bye bimu bw'oliba osoose Nadduli mutabani we. Abaffe gwe tolinaako kkomo eri abo bali kutegeeza ebigambo bye bimu Bishop Kawuma bye yategeeza Yitoojo okwo nti naawe ozze abadde akankanya ensi naawe ogikankanyizza naye waatuuse ku peesi ya Falaawo tonnaba kutuuka awo. Naye amakulu nti ebijja bigoberezeganya Buganda ebbanga lyonna tubaddewo nga batuyisa bubi n'aboogera ne boogera bye bayogedde ne batta abasigalidde ng'Abazungu era baateekawo enkola yaabwe ne batta bangi ne babamalawo. Naye nkuzzaamu ebigambo ebikugamba nti ndayira nti emikago watta mingi mu bintu bibiri mu spiritual world eya Buganda mu misambwa gyaffe n'obanga ate mu nsozi omwenda ziwatambuliramu nga muli mu nsiko zammwe ne mulwana. Nja kusaba bannannyini ensonga bagattule emizimu egyo n'emisambwa naffe tutunuulye ng'oba otambuza ddogo. Ne Falaawo yali mulogo naye Katonda yamukola atya? Yateekawo Musa n'ajja n'obulogo ate obusinga ku bwono. Abaffe badde otuttanga bwologa noga nti tebako kye banyega n'ozibiikiza mu ebyo eby'amashayitaani n'okola bingi. Naye ntegeera ebigambo bino nga Bayibuli yebyogera nti Katonda yasse ebinaffe ku nsi kuno akwasisa ensonyi ebyeyita eby'amaanyi amaanyi. Bujja kukeera enkya ng'ate famire ya Nadduli gy'olaba kitawe nga yeesembayo okuba ennafu mu abo b'osobola okuggyawo n'ab'enjuuyi ne mutabani we n'oga nti naye agoberere
naye bujjakko era enkya nga tutegedde nti bayibuli kyeyayega nti nasse ebinaku bye ku nsi kuno nkwasisa ensonyi ebyeyita eby'amaanyi amangi bujjakko era enkya ottenze otte haaji kaba akabasa ku mugongo gwo ng'obirabanga ebyokusaaga nti buli we twogerako nti gundi ajja kufa ne mumutta naye ng'oyinza okufundikira n'enju eyo naawe n'ofa ne bavaako akabasa akagoba buli munnalwanda waali naye bwe mubanga bwe muti bwe mutandise ndayira era n'ensaba abo batuuliza nga bannabuganda bannange abalina omwoyo gwe gumu ne mukkiriza mu nkola y'obwakabaka okufa kwange kwalibanga kuyinza okuleeta enkyukakyuka oba okwa kitange naye temugezangako okusirika nabo mwennyini muba mutandise buli kiisi woolaba omunnalwanda kuba kabazzi ku mutwe lindako njagala ofiseewo kyenjogedde era publicly ekitegeere omusaayi ogwo bwe gubanga gwe gubadde gutandise obo teyali ogwo n'agamba nti buganda tekyaliwo n'okudismantlinga ku ebyo ne bamubuuza ku DW nti naye pulezidenti obote mu ebyo ebikoleddwa ku ggwanga liri ekkulu byali badde bigwanidde okuva mu ggwanga mmwe ate ababadde baweddwa obulamu nga bali be babaleese nabaga nti I don't feel sorry about what has happened. I am the one who ordered my defense force operator agenda taabo n'olubiri alukube naye sina kyempuna mu bwennyamivu kyenkoze nkyagala era temunenya Idi Amin Dada abaffe ani abaddewo atalabye ku mbeera ya mulangona mu kyoli mu baganda katonda bw'abasasudde emyaka 20 gye mbadde nkutegeezaako kyekibaddewo ekiri na kino bwe kifaanagana bangi mubaddewo nga muli bannalwanda naye ng'ekigendererwa kyammwe ki mugamba nti mmwe abateekeddwa okuba kusiba kweti nerevo yammwe okuba waggulu teri abibagaana naye mwamanyako ku nteekateeka ya katonda kyentuukako kyekyo oyinza okukeera enkya n'oga nti nadduli bakutte ne mutabani we bamutte naye nsaba nti omusaayi gwange n'ogwa kitange libe ekkubo eribatwala nammwe temusigalangawo ekyo katonda kyensaba awatali bwennyamivu wadde obuyinike kakati nsaba kubuuzaako so bannaffe abatulaba bali ku Mukutu the flash lecture mu Uganda amanyi ekyasiza tuleeta nti twawuliddeko ebyo ebigambo ebyo nti baagala basaanya kufune tugamba nedda si bye ebigambo bye tusaanidde okuwulira mu matu gaffe ate tebyatusanyusiza okubiwulira ko ffe katuggyeko eno eri mu maka aga Haji Nadduli awamu ne Jakana kakati kyenjagala okwebuuzaako eri mu abatuwuliriza ate abatulaba eri Honorable Nadduli Jakana mbuuza kumanya oba kwebuuzaako kuba obudde obusinga omuganda yagamba nti tekubaako mukka waliwo omukka tewabulamu olowooza walibaako embiranyi between family ya Nadduli nze sisinaako tigundi yagamba waliwo akakubaganawo wakati awo n'embeera eriko mu ggwanga bayibuli etugaa nti yakyawa okubuulirirwa akyawa n'okumanya nabwe kityo mukakasa mummwe abantu omutima gwe kubanga gwansobo oba nfuna bulungi sirinaawo mbojja nnyonna endeetera kutuuka nti bwe njogera ku ggwanga lyange saagala oŋŋambe nti mulabe ebyo tonfuula mulabe bwe ŋŋamba nti tubaani lwaki waggwa mu Buganda nenkuterawo n'ensonga nenkuba ne ku ebyo ebisodde lwaki nti nalweyisa oli Muganda naye ati weefudde munyolo weefudde muluulu weefudde mulango ku sayidi gy'ovaamu ne bukera enkyaheebwa bwoti bw'oli omunyolo n'okera n'ovuma kabaka ewammwe eryo n'omugaa nti aa bwe ntunuulira kabaka waffe mupimapemu nga talina magezi n'okifulumya kiba kizibu nnyo weebale nnyo liva nalweiso kiri abaffe mwenna mulina kiriki nga yeemu nze sina lutalo na Museveni olutalo olwange lugamba lutya tebuyinza kukeera nkya nenneeryamu lukwe nga ndi musajja Muganda nenjogera kyennyini kubanga baŋŋambye enkyo ojja kuweebwa obutwa ojja kuttibwa abaffe mmwe temuufe temugenda kufa gwe n'okeera enkya n'ogamba nti mutabani wa Nadduli agwanidde attibwe ne kitaawe ne mubipulaaninga gye mutudde
bayibuli kyega nti bimukola wansi w'obuziizi bulyosebwa ku busola bwanju ebbanga lyonna ku soosi bwe byafulumyeyo abadde abagamba nayategeeza lemuzaata nti bategese okukuwa obutwa naye muzaata kita wagenda okukitegeera ngaolwadde yabunywadde naye nga yakimugamba kaakati bajja soosi efaanagana ye munagamba nti aa Jakana Nadduli agava munda eri gagamba gatya gwe ne kitaawo balina kubajjawo abaffe nina okukyogerako mukitegere nti twakimanya neseeba wemanye lwaki tuttibwa era ku nsonga ki ebbanga lyonna sigenda kwegana kuba nti ndi musiraamu era mbategeeza nti sirigenda kwawukana ku kyo ate era ndi muganda ate nza keena kya nenfuuka munnalwanda mbafaanane mulyoke munjagale tebujja kukeera nkya ate era kigende kigambe nti nja kwegana eggwanga Buganda eyo gyenva ndi muzukulu wa kijji ng'ate era naye bw'oli mutabani wa Yosefu abaffe eyo era gye twagala okutambuliramu naye oli yagamba ebigambo byo yali owekitiibwa Ssekiboobo bwe baamujja mu bwakimbugwe bwa Ssekiboobo ng'ava Kyaggwe ne bamuwa ekitiibwa ky'obwakimbugwe ne bamuteeka mu Buluuli naye mu budde buli mwaka 1993 okukeera nkyokuga nti wavudde eKyaggwe ne bakutwala e Buluuli ebibiri byagala okufaanagana muti ne Kyaggwe abasezi baali bangi n'ebikola by'obulogo nga gyebiri naye nga tebyenkana by'e Buluuli ate eno waaliyo obugunjufuko ate eri nga butono kiba kitegeeza nti yali demotion owekitiibwa Dawudi Kyokwerenca n'agamba nti Ssekiboobo nkugjewo nkufudde bwakimbuga bwe nkuwadde kubanga atwala essaza lya Kyaggwe oyo aba Ssekiboobo ate oweeno mu Buluuli aba bayita Kimbugwe naye baabawanyisaganya ono ne bamujja eri ne bamuwa demotion nadda eri ebigambo ebigere mbadde njagala okuvamu ntegeeze mmwe bannayuganda naye buba Museveni ne famire ye abaffe Ssekiboobo yategeeza ebigambo bino Ssaabasajja Kabaka n'amugaa nti Ssaabasajja Kabaka okusaseddwa ekisiki okuva mu kyoto tekitegeeza kuzikiza muliro nange ntegeeza ebigambo bye bimu eri abo abalowooza nti okutta Jakana Nadduli ne kitaawe ne tubajjawo Buganda oba ogizikizza abagenda okugyogerako abazungu batusse okuva mu 1892 bazze batulya up to date abaffe aba Uganda Matters kyagala okustaayo kutambula Kabaka bwe yabajjaawo butambula nange mbagamba ebigambo bye bimu nti okutta Jakana wamu ne kitaawe ekyo kifaanaganako ng'okukeera nkyokugamba nti okusasetulwa ekisiki okuva mu kyoto tekitegeeza kuzikiza muliro muba temuzikizza naye mwategedde bulabe kyobuli mu ekyo nga temunnaduma kola kintu kyonna nsaba Katonda nti ffe tuba tuvuddewo nga n'omusaayi gwaffe mu nsalawo ey'enkwe n'ebyo bye mulowooza nti bye biteekeddwa okukolebwa nammwe tugendenga nabo kabeere akabasa wakati waffe Mungu abajjawo misanatto era obujulizi buweebwe bwe biba nga yenkola Katonda abansaasire ebigambo bino bikaabya amaziga ate bitiisa naye ate nga yeyensi yaffe mu Uganda naye nga nganze nga Rogers nze mbadde ndowooza kiri mu Uganda essaawa zino ekigambo mawanga twali kyesonga bireeta obuzibu mu Uganda naye ate obanga nange simanyi byebigambo bina bitono kuba embeera enungi ntiisangu naye ate mukolonale nze mbadde ndowooza nga gwe omusajja omusiraamu ate ow'eddiini gy'oyagala ennyo nze ndi mukristaayo oli musajja musiraamu ekitugatta kiki isaayi ebiri mu Kurani bino n'eri gyebiri nze mbadde ndowooza ebigambo nankodde byayogeddwa kinnoomu bwanti oluusi ayinza okubanga ayabyogedde oyo yenna nga teyabadde musense naye ate waka statement koyogeddemu n'ogamba waye n'oli ne saalumanya balugenderemu badde ntusaba ekyo kyokitangaaza mu ggwanga oba ekijjeewo kuba oyinza okwesanga bantu oli omusajja oli wuuli ali tugeza ali Mbalala tamanyi wali n'omunyala nali Kampala wano nga yakajja jasinaku ssatu aze kola kasini olaba bwalugenderamu lwaki kita kyamutegekebwa nga ye Museveni wekibanga kyanteekebwa nti yalinze n'abannalwanda abalifa kulwe ng'akoze ebikola bye bimu kiba kyabategekebwa
kabaka katonda yatutegeeza n'agamba nti ndisonyiwa ekibuga ne balibeera basigaddemu aba ndibasonyiwa ku lwekyo. Oli n'abuuza nti naye ddala bwe basigalawo babiri, n'amugamba nti ddala ndibasonyiwa ku lwekyo. Naye kale kambuuze bw'ali bw'omu. N'amugamba nti mazima ddala nkulayirira bwe nannyini kitabo ne bw'ali baasigadde atya ndibasonyiwa ku lwekyo. Bw'ali baasaba abaffe si kyennyume kyokka kyakusonyiwa babi bokka kuba obulungi n'obubi busobola okukeera enkya ne bujja ku lwaffe ababiri ne buli abasigalidde buli munnalwanda waali. Noga nti oba ogambye nti Nadduli wajja naye ebbanga lyonna nga tebadde na muntu ng'ate talina kyakugamba okugyako okulaga nti ng'ekkubo. Abaffe bw'azadde nze naawe bw'ozadde muhoozi n'omutembeeta okuva empaka zeedi omuguze n'eggwanga buli kitabe buli omu amutegeera era bamwagale bamuteeke mu area egamba kyasobola okujja okuba pulezidenti. Kyekissa owa Nadduli. Abaffe muwe magezi mutenga constitution bwamuteekamu n'obata nossaawo buli yango yonna ekakasa nti buli muntu alina eddembe okusitukayo ayogere kyalina constitution bwe tugamba. Wano waliwo fair hearing yonna wampa wabidde ku musango mu ebyo ebikuluma wali otuyiseeko noga nti abaayi enju ya Nadduli musooke mbeetaaga ng'omukulembeze era omusazi w'emisango noga nti wano twali badde tutambula bwe tuti naye nze ŋŋamba ntya osalawo kugamba nti mpulaningireyo naye Katonda entwezo nga bw'azitabisinaga nti ziizo nange kyembategeeza nga Sawulo bwe yakola olukwe n'ategeeza abalwanyi bwe nabaga nti naye etteeka mu Buyudaaya ligamba nti omusajja yenna taaganzenga mukyala yenna alina musajja we. Yakitunuuliranga kituufu naye mu mbeera yonna bw'ataaba Dawudi nga si kwerabye ali Sawulo naye ebikolwa bya Sawulo oba Dawudi Katonda yamukola ati ali Sawulo I believe yateeka we Uziya n'abaga nti bwe muyingira mu lutalo mumutwala awali obusaale we bunyookera ennyo naye ng'ekyennyume kya Sawulo kweddiza muka Uziya era bayingira olutalo abaalagirwa bakamandamento baga Uziya nti wali gwe woba obeera wewa onareba ebintu bizibu onarebo ebintu bizibu bitya. Nze siri looya ate gw'oli looya ayabisoma obitegera bulungi okusa mu field singa oli abuuza olwaleero ekintu ekyo kinako bwino nti bwabula yakyoge ebbanga lyonna presumptions zigobererwa mu mateeka mu tteeka kamweyo kimu njagala okitegere ne bannamateeka bannange mukitegere ekintu kino bukeera enkya nga tuli mu parenthood oba parente gitwogerako mu kutunuulira nga tugobezeganya okuzaalagana kwaffe etteeka ligamba liti nti tetujja kyesiba kunyi naye kikulu era tukitwala mu ntandikwa yaakyo nti singa bukeera enkya nga gwokaanira omwana ne batunuulira omwana oli ng'ekifaananyi kye nga kikufaanana basobola okutwala obuufu onaga nti tusobola okugenda ku musa naye nga kooti yaga nti okusinziira ku bukwakkulizo butuufu omwana wewandibanga wooli gwe ne bazaala mutabani wo ng'olina ensundo ku kutu naye nejja ensundo ku kutu presumption naga nti okusinziira ku ekyo ekkooti ekitwala abaffe ate ku bino ebibadde biriwo nga kitiza judicial notice ani ate amanya busiraamu nti babadde battibwa buttibwa mu lulwo naye nga tibolwe yabatta ani nannyini mmundu sisa kiddamu kyekibuuzo nnyo gwe bunonga nti kyabula yabatta ye bwe yaliiwo mu mwaka 2008 yayogera statement eno naga nti okumasako ezo ezikolebwa mu ggwanga naye tebuyinza kukeera nkyanga omukulembeze wooli ng'obote ne bukya bwe n'obanga byonna ebikolebwa tobimanyiiko era nga tobirinamu mukono eggwanga lyo nitaba stabilized olwaleero ebigambo ebyo byo biddawa ku mulembe gwe tubikasukira obote nate byange bibye abaffe okuttibwa okubaddewo abantu bazze bafa weebali nga kiragibwa ate nga n'abyogerako abibagamba
n'okulabula n'akussawo nakukubira essimu nagga nti wayi walumba ajja gy'oli teekenga kava neekwekewa kitabo awusitehuma naye omukulu honarebe omanye ebigambo bino nga bannaffe abatwala bali ku the flashlight channel mu nsi yonna okutwaliza wamu embeera eno ya bunkenke naye ate embeereko ya bunkenke tulina naffe okwetegekera kiki ekiddako katonyaga okubuuza ekibuuzo omukulu honarebe ebigambo ebyo ebisinga byonna byabadde ku mukutu w'omwami gwe bayita Fred Lumbuye akolanga ni mu gavumenti spokesman wa gavumenti waze ngezaako okulaba nti ebigambo ebyo kuleme oba byakutiisatiisa obakibuuza ayigiki oba abakole oba tabakole kusibwa inspector general inspector of police ayigiki kali soliswe gwanga wa gavumenti bw'oba obuuzamu abo bakozi yakuwa ebbaluwa ogende mu public service obuuze nti nayo omukozi gwe bayita Fred Lumbu ekyo tekinkwatako era si kyentwala ntwala isensi y'ebyo bw'abadde agatta ebigambo bye nga abitegeeza abasigadde byabagambo ebibatuuseeko bane abaffe information ebadde agiwa bw'abanga abadde agiwa neebanga nnambulukufu bwe muba muwa kyabulogo mu kimu nga kimwagala omugamba aluga bulungi aba aluga bulungi ate era n'alaba bw'aba yabaddeko pasita mukimutegeeza nti awo yo pasita alabireeyo mu bapasitaism bw'akola n'alagula naye bwe banga ebadde bitambulira nga nammwe mukimanyi abaffe muli ogakutuukako olina gakennenyera ogetegereza naye ebigambo nga tonnaba kulinda gwe bamale kukugjawo naali byogedde bino nina kuwulira ekyo ekibadde kiriwo bwe kibanga enju ennene nga yekinamu omukono okukolima okwange n'okusaba kwange kuweeko nti okufa kwaffe naffe nammwe kabeere akabonero wakati waffe nammwe babalwanyise mpaka ku zero ekyo bwe kibanga kyekyo Jakana Nadduli nkeera enkya mutabani wa kijje ngambe nti Buganda abaffe obusiraamu eggwanga lyange eppate yaffe ya NRM yava ku mugendo noga nti mwana kufa abaffe bwe mwali mukola 10 points program ezo mwateekamu biki democracy yali ayogera ku ki mwe muzaalibwa freedom of speech njogeddeko ate nga gwe kyewalwanirira neŋŋwanira kuttibwa ne kitange waali kale bwe muba mwagala kumutta musooke muwe pensioni we kubanga ebbanga lyonna ne byalwaniridde talina kyaganyuma aleke era mukkiriza ateekewo ekiraamu kikinoge alaame bulungi mu ebyo byateekeddwa okulaama naye nkyakyebuuza munneebuuza y'emu kyokuvaawo kwange Natasha Muhoozi n'abasigalidde Museveni azadde abaana bangi abasukka ne mwavu bwe tulaba naye kyonna kikiri Katonda ye mugobereza kyembadde ntuukako ku kerode era nange ekintu ekyo kikyandi mu matu era nkyebuuza eri ensi nange kama kwogera neebuuza ebigambo ebyo byavudde kuki oba byayogereddwa oba temunnaba kubiraba abikugambye ndi mulamu ate era nze mbyogedde era producer nja basaba akakilipa akak'omukulu Fred Lumbuye tujja kateekamu akati awo tulabe nti ebigambo tubigategatte bulungi kuba naffe tetumanyi Uganda gyedda mu kaseera kano naye nga okutwaliza wamu kikyali kibuuzo gye tuli bitwewuunyisa tetumanyi lwaki bino biriwo mu kaseera kano era ng'omukama mubeezi waffe tulina okumakinga sure nti buli mbeera eriwo yonna tujja gibatuusaako naye nga mu Uganda obudde obusinge tubadde bibaawo mu mbeera ezo nti gundi bagenda kubattago ne twanga bafu nasemba kulaba okwono omwami gwe bayitanga Kirumi era n'agamba nkimanyi nja kufa naye nze kyembasaba mwenna Abanayuganda oba oli liddawo mbadde nsaba tubeere Munnayuganda be Munnayuganda oba oli mu Lugwala oba oli mu Chope oba oli mu Nyolo ekigambo nanga bimazeeko emirembe naye ensi kikaasi ekyo tuli naye honarebe singa ayayogedde ekyo ekigambo with the incense avaayo n'agamba ensi yonna mazima matuufu kusaba kusomera
simanyi leka kugereesa bugereesi nze ebigambo byensembeyo kubategeeza bigamba bitya nti ku mulembe gwa kabaka Kerode abalwanyi be yali alina gwayigganya naye mu kumuyigganya ennyo omusirikale we yakiraba naga nti kabaka oli tayagala gundi okuyigganya naye oli yali yafukibwako amafuta ajja alwanyisa ono n'ebikolwa bye awataalinga yadde mbeera ya buyinike ate omusirikale ono yagenda natte yafukibwako amafuta n'amuleta mu maaso g'oli kabaka naga nti kabaka bwobadde oyigganya omutwe gwe guguno obuleesi ng'agwedde ku lusanira navuga nti kyekino kyenakutumye namugamba nti akamwako ye mujulizi bose yafukibwako amafuta sinze naawe genda yakodde ekyo kyenindiridde mukujjawo Jakana Nadduli taatawo nammwe bwe bategeeze nti apaana Museveni tiwajja tubeerako bombwa ne famire yo abaffe amasasi munaagakuba Uganda yonna oba munaleeta bikompula n'atomiki bomuzi kuba wonna bwe muba musanze naye nsaba nti omusaayi gwaffe nga kyekigenderwa kyammwe nsaba nammwe kibe ekikolwa kyekimu owiki kyemutegeeza nti gwe yassa yafukibwako amafuta nammwe bahima Greek mugende babadde katonda abansaasi bw'obeeraga nga gwatuddwamu kikyobozaako nze mbasaba nkyasaba era oba kuliko embeera efaanana enti tusonyiwagane mubeere bulungi